program Kasukali abakatweyungako toyanza nnyo toyanzege abali ku Facebook. Thank you so much mwe bali nnyo mwe wedera abasinzidde mawanga agenjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege abantu bafa bakola emirimu gy'ewaka be bayita bakadaama mwe bali nnyo mwe balire ddala omanyi obudde buno babeera olusi bakamala abamu okugolola engoye bamaze okukola obundaazi baga katuteekeko tulabe program Kasukali tweyanza nnyo tweyanzege n'abasinzidde wano mu Uganda abali mu bitundu ebyenjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo omukwano mwebale nnyo okwefiiriza kaddata n'ogamba nedda nze wadde yakayagenze nina okulaba program Kasukali. Thank you so much bambi mutuzaamu amaanyi. Ekiro ky'olwaleero tuline Hajat Kruthu omukyalo ono bw'aba aseka oba tuyagala amale wangi bw'atandika okwogera oba tuyagala amale twogera ku nsonga y'okumuvinga on naddala ng'oviriddwako omwagalwawo wali tutte ebbanga ki era n'ab'eŋŋanda ebiseera ebisinga ab'eŋŋanda bakisussaamuko naddala kati ffe abakyala batujajinga nnyo oyinza obaggo wasse nebbaawo ofunye omusajja omulala omwagalagabana bintu bya mwana waffe eyo malaya yajja kubba mwana bintu bingi nnyo bye boogera naye ate ku sayidi ey'abasajja by the way nga tetunabagenda wa Hajati abasajja okimanyi nti mu bana abakaaba mubeeramu gwe ya sporting zedda so I swear it's the truth nti abaakaaba munnange ng'olabye ng'olabye mukyala wange omusajja muba ku mikolo kubagenyi nga ine era gwalabyewo kati olwo mukufiirwa ddala ng'ovuddewo nefumbagayo kwennyini ono omukyala omuwala w'ettoolo omwala yamulemesa obufumo bawe yamulabira ku mperekezi ku mbaga kwennyini ne metro niwo yennyini aba naye tuli ku kibanna abasajja bo tebalina tabu omwegi wa mama abwe yabaloga tubeera hotel ku Pearl of Africa Hotel waba oyina function oyina birthday oyina wedding oyaga just kwekubya bifaananyi you just want to have lunch oba oyaga just to having a dinner osobola okujja ku Pearl of Africa Hotel enamba ezo eziri wansi ku screen emu ya WhatsApp endala osobola ogikubako bajja kubanga ate bakuyamba just in case you want to book abantu nga tonaba kufuluma kugenda mu bifo byanjawulo come to Pearl of Africa Hotel bono bagamba nti wakiwulidde ku program Kasukali ayashuwayo emiwendo gigenda kuba gya wansi nnyo ddala. Hafi yes omwami omuleetako ddi wano oba okiguuza oba okimaze omugumiza obusanga butono nnyo naawe mubukolanga abaana abandi batukola ebintu bingi teekamuko sente Hajati ekifo kirabye nja kuleeta bebi wange Anwar olyose n'okyo tubadde tutandise Anwar nja muleeta omuleeta alabe ku kifo kino muleeta alabeko cause kati munange embeera yakyuka dadi yavaawo lwe twabeeranga ne international holidays kati agenzeeko na London njamuleeta ale ku bifo bino ebirungi Hajati oba ebintu ebitweme byogera ate akola ekibannaye fena tugenda kukaaba bannako keeza bituufu naawe gendako emasaka abaawo batwaleko emasaka mulinnye mulinnye kalita mugendeko embalala as simple as that buli mumpi wako mawakwata tagezeeko landanta olinga agamba ti noyitayo wane ino jinja olaba ebintu bitera okugamba abantu bweba muzadde okyaliwo omwana wo kyayagala kimuwe bw'alivaawo amanye sigenze because my dad is not around. Sometime back Kasuku alina ekintu kyayogera nti mutabani we yayoya keeki n'amugulira keeki namba abaana abalala bonna n'abakumu n'amugamba giri obadde oyagala keeki nga takkiriza na muntu mulala agisuneko n'amuga oyagala keeki abantu abaliwo nga bagana eddala sikwonoona kuno kujaajamya mwana w'omuwa kituufu mwana w'omuwa n'alya kubanga bw'ovaawo teri amukuweera teri Hajati twagenze wali eri mukumulanga twogera ku nsonga y'okuvirwako omwagala n'ogamba bano ab'eŋŋanda bakisussaamu kubanga olina ekigambo kyokusa tebabeerayo ng'anyumirwa tebamanyi oba baba kujajinga takwagala omwesibako era yali talina wiringi kutwala naye gwe n'omwetuggako we batyo we batyo we babeera naye nga omwami wo yaba akwagala era yensonga lwaki aba yakuwasa era yensonga lwaki gwe obeera mu nsonga zez'obufumbo si bo omanyi lwaki Hajati nti
twade really tukwagala nti waita mu kusoomozebwa kungi nti tonaba kuvaako maziga ga ku mutima and then abantu entalo z'ebintu ennyumba tojja gibeeramu nja gibeeramu omwana tajja beerawo omusajja wamusuula dda makeera ekimuviddeko okuvaawo yeggwe stress biki waliwo n'omuntu ali eno kati nno gwe nooli Kampala n'ali e Masaka naye ng'ekibatta kibanja because omwami avuddewo waliwo eri ekibatta ng'ate because omwami avuddewo gwe nga gwe ate ng'engeri gy'oli omusomesa omukyalo ne buli omu mu mbeera ye ne stature ye gy'alimu akwata atya yeewumbewumbe atya anti kisooka olina okubeera ng'oli mugumu oba tusobodde kuba mugumu ofuna kuba kugumyagumya babaganda bo b'emikwano kubanga nze nange babe nali so shocked because nze sibeerangako mu lutalo Sheikh yampasa nga ndi mwana muto ate nanjagala nnyo ate namprotectinga nyo nali ntandise okukola nga ndi open to the world nga oba ofunye challenges ku mulimu kasoda n'omubuulirako ye ng'akimala ye nga talina kyatya kumala naye kakati ntuuse nga nze nina okwerwanirira ate olutalo olunene nnyo kubanga omwami yafudde olwadde omutima gwennyikidde tomalina wootandikira toyagala nakukikkiriza kubanga munne waba alwaddeko akabanga katonda preparinga maybe nti munnange nayinza okugenda naye kwe kwali okulwala kwe kumutwala mu ddwaliro kwe kumuwa isolation kwe kufa kuyita kumulabako sawa oluvannyuma ogenda okudda waka ebibozibozi bitandise bakaba ebyekiyaaye bataddewo ekibeera bakaba ebyekiyaaye kati hajati omanyi it's hard to tell nti ono akaba byaddala ono anti alina byaba ayogera provokinga bakabanga weboogera byebyekiyaye ebyo ate nga kugamba akaba waayogera naye nga akoona maama baatusse maama maama baatusse omukyala n'atutta oyo banange you know ebintu ebityo nogamba oh my god naye nga yomubuuza ani atwala Sheikh mu ddwaliro era yalwala olunaku ki tayinza kuwa ansa tayinza kubuulira yatuuka atya mu ddwaliro yalwala ddi era lwaki abasawo tebakubidde gwe essimu nga afudde tayinza kubuulira nabiyitamu ddi nze sifumbirwangako kyengamba wabayitayitangamu nga you make a phone call okukimala kati ate ogenda which phone call then kati which phone call yokubiraani kati phone call yetwala omulwadde mu ddwaliro okitegeera baba tebabeera mu makaago ne bateekawo embeera ekunafu yababba ebintu by'abaana ebintu byonna babiteekawo lwaki naye tebagumiikirizangamu n'osooka n'oziika bbaawo n'osooka ne weenyiga omutima simanyi banange simanyi aye naye ndowooza kyali wange nzekka naye kati okuva kugamba omwami wange we yavaawo nafuna emikwano gye saalina abakyala bangi bambuulirira newayo okuyamba bannamwandu kozi ninamu ku busente sirina nnyo naye nagamba akatiri kankagabane ne bannange ne bakunyumiza ebintu bye bayitamu nenzikiriza nti mu Africa teri asembeza nnamwandu bakugamba genda